Olwaleero tugenda kutunuulira okuloota amatooke wamu n'ebitooke oba ekitooke. Kitegeeza ki olunaku olwaleero? Ekyoto kino kiri so common mu baana ba Katonda, naye abamu tebategeera makulu gaakyo ng'ate nga kiri so significant. Mukama akikozesa nnyo okwogerako naffe abaana be. Tujja kutandika bw'oloota ng'olaba amatooke. Oyinza okulaba ng'olaba olina amatooke nga mangi, ng'amatooke ago galabika bulungi, tegeeza gano amatooke ge balya ssekitooke. Amatooke ago ebiseera ebisinga olina okugetegereza. Bw'obanga amatooke ago osobola okugabala, ebiseera ebisinga zibeera nnaku za kusaba na kusiiba. Ekyoto kino Mukama akikozesa nnyo indicating ennaku ze tulina okuba nga tugendamu mu kusaba na kusiiba. Oluusi obadde obuuza Mukama siiba ennaku mmeka, n'olutanga bakuwa amatooke 2, n'olutanga bakuwa amatooke 3, n'olutanga bakuwa amatooke 7, oba nga somehow osobola okubala amatooke mu kirooto, zibeera ennaku z'oba olina okuba nga ogenda mu kusaba n'okusiiba. Abamu oloota nga owaata amatooke, ng'oli mu kuwaata amatooke. Nawo bino bimbawa is like a baseline, naye ebirooto bibeeramu details nnyingi ate nga ziba zina meaning. Details ezo zibeera mu kirooto kyo. Kati bw'oba ng'oloota owaata amatooke, mukwano gwange manya nti omukisa gujja sawa yonna. You preparing owaata amatooke ogenda kufumba mmere. Nawo kisinziira mu kyoto kyo details endala ezirimu. Sometimes oyinza okuba ng'ogenda kufumba mmere nga Mukama akugamba kubuulira njiri, ng'oba nga kyabuweereza ng'olina abantu b'ogenda okufumbira emmere ogenda kusavinga. But just in case obadde weesanze busanze ng'owaata amatooke, ebiseera ebisinga wabeera omukisa oguba gugenda okuba nga gujja mu bulamu bwo. Manya sawa yonna omukisa gugenda okuba nga gujja. Mbagambye nti bino bimbawa is like a baseline, naye ekirooto bwe kijja kyo nga kyo kibeera mu details ez'enjawulo. So Mukama akikozesa okubaako ebintu eby'enjawulo byayogera naffe. Kankuwa ekyokulabirako, singa oloota owaata amatooke naye ng'olaba amatooke ago oluusi obadde ogenda kufumba mmere naye kusanga gengedde nga si kirungi. Okubanga ogawaata nga gakola ki nga gengedde, kisobola okubeera ekirala. Tekitegeeza nti no obeera ogenda kubuulira njiri. Sometimes Mukama alaga oluusi omukisa nga guli mu kwonooneka nga gakwengeddeko. Kyekimu ne bw'ogenda mu lusuku n'osanga amatooke gengedde ku lusuku, gengeredde ku nnimiro. Okay? Olaba amatooke gengedde naye nga tegalina kwengera, sigamba bbogoya. Omanyi bbogoya eba mulya menvu, naye kati ng'ogenze mu nnimiro, ogenze kukima mmere osanga amatooke gonna gengeredde ku nnimiro. Sometimes Mukama Katonda aba akulaga nti no, you're about to lose opportunities. Mumanyi oluusi amatooke nga gengeredde ku nnimiro tegaba usable, and most of the times ekirooto kino kijja ng'oli mugayaavu mu kunoonya Mukama, oli mugayaavu mu kusaba. Ojja kwekanga ng'ofuna ekirooto kino ekyokulaba nga amatooke nga gengeredde ku nnimiro. Oluusi osobola okusanga ng'olaba amatooke ebinyonyi bigalidde. Ebinyonyi bino ebiseera ebisinga nabagamba ebinyonyi mu kirooto bitambulirako emyoyo mibi, though waliwo ebinyonyi ebitambulirako Mwoyo wa Katonda oba Mukama byakolako illustration nga bimurepresentinga ng'empungu oba ejjuba. Ebinyonyi bye tebitera kubeera bibi. Yes, naye waliwo ebinyonyi ebirala bitaba birungi. Mujjukira nnyo ekirooto Joseph kyavuunulira omusajja yali mu kkomera. Ebinyonyi ebyali birya mu kisero ekyali ku mutwe gwe, Joseph n'amugamba nti bagenda kutemako omutwe era bwe kyali. So olina okubeera careful n'amatooke. Oyinza okuloota amatooke go nga bagaliiridde ku lusuku, ate n'ogamba nti baatugamba amatooke gakiikirira mukisa, ngenda kuba nga nfuna omukisa, naye nga Mukama akulaga nti waliwo divawara, waliwo omubi ali mu kudivawalinga emikisa gyo. Kyekimu bw'obanga obadde olina amatooke gano aga bulijjo, si ekitooke, amatooke gano aga bulijjo, n'osanga bagabbye, mukwano gwange gubeera mu gwakufiirizibwa, wabeera era divawara ali mu kuba nga atta emikisa gyo, ali mu kuba nga anyaga ki emikisa gyo mukwano gwange. So olina okubeera very very careful n'amatooke, naye nga Mukama akozesa nnyo okulaga ennaku ez'okusiiba, akozesa nnyo okulaga omukisa. Kati ate olusuku ddwo nga ddwo Mukama alukozesa nnyo okulaga obulokozi oba obulamu bwo bwe buyimiridde oba ekigenda okubeerawo. Jjakuba ekyokulabirako, osobola okuloota ng'olaba ng'olusuku lunyirira bulungi, ng'oli mu lusuku lwo lunyirira bulungi, olusalira naye nga lulabika bulungi. Ekyo Mukama Katonda ayinza okuba nga akugamba nti you're good, naddala ng'oli mu kusaba n'okusiiba n'oloota ekirooto ekifaananako bwe kityo. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye osobola okuloota ng'olaba olusuku lwo mu butuufu lukutuse, lukanduse, bakuyita kukanduka ndowooza, nga mu butuufu temuli kalimu kali awo kalungi.
wala tuwaako ekirooto nga agenze mu lusuku okukima emmere naye nga mu butuufu ettooke erimuliri wano akalala bwonna buli awo tebukola ki, tebutegeereka na kutegeerekeka. Ekyo ne kirepresentinga lack, ebbula. Olaba akatooke kamu kali wano, kala kali wali, olaba otawaana okufuna emmere mu lusuku. Kirepresentinga okubeera mu sizoni ey'okuba ng'obulwa. Ate kiba kuba kuvudde ku lusuku lw'okuba ng'olulagajjalidde bwe bulokozi bwo, obulamu bwo ng'omulokole otambula otya ne Mukama, kintu kikulu nnyo. So olaba olusuku lwo ng'olaba terutegeereka, temuli byakulya, manya mukwano gwange weetaaga okuba nga you work upon your salvation. Obulokozi bwaffe buno you have to take care of it. Nga olaba olusuku Edeni, Mukama yawa Adamu olusuku Edeni ku bwereere, yaluplantinga n'akola buli kintu kyonna, emirimu gyonna n'egigwa n'amuteekamu alulabirire bulabirizi nga buli perfect, nga kaseera kalungi. Obulokozi buno buli perfect. Obulokozi buno ng'olusuku Edeni buli perfect, temuli kibi. Ekibi kyonna Mwoyo Mutukuvu Yesu yakifiiririra, n'akuwa obulokozi bwa bwereere. Obutuukirivu yakola bwa bwereere, n'akuwa buli kimu kyonna kya bwereere. Kakati you have to maintain obulokozi bwa bwereere, but bwetaagako maintenance. Maintenance ekolebwa ng'otambula wamu ne Mukama. Maintenance ekolebwa n'Omwoyo Mutukuvu. Kati bw'ota maintaininga, bw'watabeerawo maintenance ku bulokozi bwo, bukuraakinga, bumenyeka, mujjamu emiwaatwa, omulabe Sitaani w'asobola okuba ng'ayita. Kakati n'ayisawo buli kintu kyonna. Edeni bwe yakuraakinga, ekibi bwe kyayingiramu, unfortunately Adam was expelled from Eden. Mukama yamugoba mu lusuku n'amugamba genda oboneebone. Kyokka nga buli kimu initially kyali kya bwereere mu kubeerawo kwa Mukama. Kati buli kimu kikolimiddwa, kubonaabona kwe tuuyana. Genda otuuyana ofune ekyokulya. So bw'olaba olusuku lwo terulabika bulungi, manya mukwano gwange, weetaaga okuba ng'owakinga olusuku olwo. Mukama asobola okuba ng'alagawo obusibe obuli ku bulamu bwo nga mu butuufu tolina nakalungi era k'olaba. Mikwano ebintu bisooka mu nsi yaki? Bisooka mu nsi ya mwoyo ne byoka bijja eno mu nsi ey'omubiri. Now so okuloota ekirooto ng'olaba kungudde amatooke nga mangi, gubeera mukisa. Olusuku lwo nga lulabika bulungi, Mukama baakulaga your salvation we beyimiridde. Olaba lutanga musala endagala, nga mugenda kufumba, musala endagala, preparing emmere. Ebiseera ebisinga kino ekirooto kibeera kirataaki ku bufumbo. Olaba oli mu kusala endagala, bamu bakibuuza nnyo ekirooto kino kibeera kirataaki ku bufumbo. Oba nga tonnaba kugenda kufumbirwa, yes, Mukama bagamba prepare yourself. How do you prepare ourselves abagenda kufumbirwa? Okuba nga omanya kyekyetaagisa mukwano gwange okususa omutango, okunoonya Katonda, ate n'okweteekateeka nga single, kubanga ogenda yingira mu bufumbo. Tunoolire responsibilities ng'omukyala, ng'omwami, z'oba ogenda okuba ng'okola mu maka go. Kikulu nnyo. Singa abantu bonna bayigiriziddwa, obutabanguko mu maka tebwandibaddewo. Ne buno bw'olaba mu maka g'abalokole era tebyandibaddewo, kubanga abantu bonna baba bayigiriziddwa, buli wamanyi ekyokukola. Stress ejja lwa butamanya kyakukola. Singa oba omanyi ekyokukola, stress eba tegenda kujja. N'ezino ennyumba eziri mu maka. Bw'oloota nga olaba olusuku nga luzise, ng'olaba olusuku lwo mulimu omuddo nga mungi, Mukama Katonda era baasiti bakugamba work upon your salvation. Wabeerawo ebiba bitali birungi mu bulokozi bwo, ng'ate biba nga bitta omukisa gwo, kubanga olusuku oluzise, omuddo guno gubeera gunywa olusuku lwo, nutrients zandibadde zinywebwa, ebigimusa byandibadde binywebwa amatooke oba ebitooke, kati muddo gwe guginjimuka gwe gubinywa. Mikisa giba gyonooneka mukwano gwange, naye nga wabeerawo ensigo embi ebeera mu bulamu bwo, probably ekibi. Yesu yayogera ku lusuku eyasiga eŋŋaano. In fact yagambye yasiga eŋŋaano ennungi. Omusajja yasiga eŋŋaano ennungi, naye bwe yali yeebase otulo, omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaano embi. Kati omuddo bw'olaba nga mu lusuku mulimu omuddo nga mungi, mukwano gwe Mukama aba akulaga nti waliwo eŋŋaano embi, waliwo ekibi, waliwo ekisigiddwa mu bulamu bwe ekyetaaga okuba nga kyetaaga okwapulotingibwa, kikuulibwemu. Nga Bayibuli egamba buli kisimbe ekitanga omugulu kyataasimba mu nsi, kyataasimba kikwaki? Kyataasimba kirisimbulwa. Mukama waffe yeebazibwe. So mukwano gwange, oba weetaaga kuba ng'okikuulirayo ddala ekyo,
kitaawo kyatasimba mu lusuku lwo. Mukadde ako ky'oba olina okukola kubanga weenenya oba ng'olaba waliwo ekibi kyonna ky'olaba nti kino ekibi kyonna kiguddemu oba kino kibi mbadde nkitambulira mu kulokola tolina kutambulira mu kibi. N'oleta ekirooto nga kino Mukama Katonda ekyo kyennyini ekibi ky'omanyi ky'abayogerako oba tolina ky'olaba obuuza Mukama kiki. Nsigo ki embi omulaba esitaani gye yasimbye mu bulamu bwange genda okuzikiriza emikisa gyange. Yes. Ate olumu oloota ng'olaba waliwo ekitooke ekitemeddwa. Okay? Be very careful. Olaba ekirooto nga kino ng'olaba nga waliwo ekitooke ng'ekitooke ekitemeddwa ekigwa. Sigamba nti obadde otemako ttooke okuggyako matooke, ekitooke nga just ekitooke ekitemeddwa n'ekigwa. Most of the times kuno kubeera n'omwoyo gwa kufa, obeera omuntu ayinza okuba agenda kufa mu famire wammwe. You have to be very careful. Olaba waliwo ekitooke ekitemeddwa n'ekigwa wansi. Okay? So kyekyo mukwano gwange. Ate osobola okuloota ng'olaba embuyaga eyiseewo n'esuula ebitooke nga bingi. Nga bamanya embuyaga eno enkuba ya kibuyaga n'esuula ebitooke nga bingi. Mukwano gwange Mukama bakulagala omuyaga ogenda okujja naye nga gugenda kwera mu bulamu bwo. So kati olina okubeera very very careful n'ekirooto kino. Okay? Oddeyo ku sitoole ya Yesu yagamba nti awulira ebigambo byonna biteeka mu nkola afaananyizibwa ng'eyazimba ku ki? Ku lwazi. Embuyaga bwe yajja kibuyaga, enkuba yatonnya kibuyaga n'ajja n'ennyumba ye yasigala eyimiridde. Kati bw'oloota ng'olaba tsunami oba embuyaga esudde ebitooke byo byonna nga bigudde, manya mukwano gwange weetaaga okuba ng'onywera, otherwise omuyaga bwe gunajja tegugenda kulekawo n'akamu. Weetaaga okuba nga omutwe n'ebigere byonna binyiika mu Yesu. Weewaawo. Wabula bw'oloota ng'olaba nga amatooke gataddeko mangi, olusuku lwo lunyira lulabika bulungi, kubeera mukisa mukwano gwange. So bwe mba nga nina ebintu ebitonotono bingi okutegeera ku kyoto kino eky'amatooke, nja kutegeera nti amatooke gatambulirako omukisa, amatooke gatambulirako obuweereza ng'oloota ofumbye emmere ng'ogenda gabula abantu, amatooke gatambulirako okusiiba ng'eminwe gy'amatooke osobola okugibala, gatambulirako obufumbo ng'oli mu kusala ndagala ogenda kufumba emmere. Yes. Ng'opreparinga kubanga ogenda kufumba. Sometimes kana abantu bagenda kufumbira osi tobamanyi, just olaba ng'opreparinga ogenda kufumba. Sometimes kibeera kya buweereza, sometimes kibeera kya bufumbo, era sizoni oba ogitegeera gy'olimu. Kyekya kye nayogeddeko. Olusuku lwo nga terulabika bulungi, you need to work on your salvation. Mujjukira Yesu yasomeza ku the vineyard, olusuku. Ani yategeka olusuku? Ye Mukama waffe Yesu. Olusuku yandibe obulokozi bwaffe, ye ggwe nange. Ffe olusuku lwa Katonda Yesu lwagenda okuba ng'akungula. Mukama yeebazibwe nnyo. Abali batuuse ku matooke mumpeereza ekirooto mu komenti. Yes, tugenda kuba nga tuddamu ebirooto byammwe. Twongere okuba nga tunnyonnyoka ekirooto kino. Mikwano kakoma oba ng'oli mpya, eno bagiyita Chosen Generation, subscribing okondekadde. Bw'ona kikola ekyo ojja kuba ng'ofuna notification bwe tunaataddeyo video zaffe ezikwatagana ku birooto ne topics endala ze tudiscussing wano ku Chosen. Nga mbagamba nti buli mulokole yenna eno channel gyetaaga kubanga si bingi ebiri wano by'okusanga ewantu ewalala. Tulina okubikulira okw'enjawulo ku channel eno. So subscribing okondekadde. Waliwo namba eri mu link awo, eri mu comment section, namba esooka. Weerezako message tujoininge ku WhatsApp group yaffe. Ojja kuba ng'oweereza wamu naffe, kikuyambeko kubanga okula mu Katonda. Yes, bangi nnyo aba benefitinze mu WhatsApp group zaffe kubanga we bajja si we bali, bagenze nga beyongerayo ddala ku ddaala. Kyekya b'emikwano, bw'oba ng'oli ku WhatsApp group zaffe osobola okutera comment and you tell people how good this is. Okay? Kale, mbeere bulungi, mwera basigadde Brother Steven ku lwa Chosen Generation.